Essuula eya 25 y'essuula eddirira esembayo ey'akatabo kaffe aka ZINUNULA omunaku. Essuula eno ngiweereza Carlson Kyle, Hawula Nabawe, Namukuve Fazira, Namwanje Jackie, Jovian Nakibuuka, Namulondo Justin, Balemeezi Sharif Twaha, Namyalo Edith, Emmanuel Mawejje ne Jjuuko Dennis. Essuula erina omutwe gugamba nti Okulumba n'okutala kwa Wankula. Essuula egenda bw'eti. Abakessi baffe baali bamaze okutegeeza nga baali bajja kutulumbya eggye eddene ennyo era mu ttumbi naye ng'olunaku lwe lutamanyiddwa. Bwe tutyo buli lunaku nga tusula bulindaala. Ku lunaku olwandibadde olw'e11 okuva lwe twamaliriza entegeka y'ennwana yaffe, mu matutuma ag'okubiri twagenda okuliranga eng'ombe ya munnaffe eyakuuma olunaku olweyana. Omanyi twakuumanga bisanja nga twambalira ku mabega nga jjenje nga tukubakuba ku bannaffe nga tugenda musoole mu kafo kaffe ke twalonda okukuŋŋaaniramu. Bwe twaggwaayo ne ntandika okwekereba endanga nga b'ebikwekweto. Abantu basatu ne tubawo okuyimbula amazzi nga basooka kubotola obubugirizo bw'ettaka obwali buziyizza amazzi okuyingira mu bukutu obwagatta obwala ku myalo eminene, ate bazzeeko okubumbulula agasenge, oluvannyuma bajja bawagire bannaabwe mu kulwana. Abantu 6 baalinnya n'amayinja mangi n'envuumulo waggulu mu nnyonjo. Omulimu gwa bano gwali gwa kukuba nvuumulo buli muntu yenna gwe balaba ng'agezaako okuwagula olukomera lwaffe olw'amaggwa. Bannaffe 6 abalala bo baaweebwa gwa kubundugula nsuwa z'amazzi gookya mu mitwe gy'abalabe. Ensuwa zino twazitemba emiguwa nga tulabuddwa ng'esigadde akaseera katono abalabe batuuke. Bannaffe abali waggulu ne basika mpolampola okutuusa lwe baazituusa gye bali mu matabi, era bano be baali ab'okukunkumula olunyata ku balabe. Bano twabawa abantu nga 5 ab'obusaale babayambe. Ekyatukozesa kino nga twagala abalabe baffe bakuŋŋaanire mu byererezi 2 bwe tuba tubalwanyisiza nga bali mu kattu olw'obungi bwabwe bwe bataasobolere kulwanira bulungi, era naffe kituyambe obutasaasaanya nnyo kajje kaffe. Okumpi n'emigga ku buli ludda mu kibira twatuumawo essubi lingi nnyo ekkalu n'ebbisibisi, ate wakati w'emigga Kirimegga ne Kiryadda bwe twatega emisota gyaffe 3 ku buli ludda lwa kkubo. Entegeka y'okutala kwaffe yonna mu bimpi yali bw'eti. Bwe wavanga ku mugga Kirimegga oba Kiryadda ng'odda munda ng'osooka okusanga entuumo z'essubi erudda n'erudda ow'ekkubo mundako mu kibira, naye mu maaso g'obuwenda bwaffe okuddako Misota. Olwo n'otuuka mu kyererezi. Bwe wayitanga mu kyererezi n'otuuka wansi w'agati agaalina agatabi nga galaalidde mu kkubo lyonna, era nga maziyivu nnyo toyinza kulaba muntu yenna yeekweseemu. Era wano we twawanika ebisse ebingi okwolekera obubangirizi obubiri erudda n'erudda ow'ekkubo mu buwenda, nga waliyo abalwanyi baffe abeesimba mu nnyiriri 3 ate nga ku buli lunyiriri kuliko abalwanyi 12. Ennyiriri 2 ez'emabega nga zo ziteekeddwawo okudduukirira olunyiriri olusooka, abalabe nga baabadde balunyigiriza bubi. Twamanya nga abanyage, abawambe n'ebintu be bajja okukulembera ekisinde, abatabaazi baveeko emabega. Kye twava tugamba nti nno tujja kulinda omunyago gusomoke Kiryadda, bannaffe balyoke basumulula emitwe gy'emisota egyali giriraanye omugga ogwo. Emisota gino gyakomererwamu enkondo kumpi n'obuwuuwo, emitwe ne gissa ku kkubo. Olw'okutya nti giyinza okubojja omunyago, emitwe kye gyava gisooka okusibibwa n'obuguwa era ne giwetebwa ne gitunula mu kibira, so nga ate tegituuka mu buwenda bwaffe, wabula emiguwa egyagisiba nga gye gituukayo ne tulinda omunyago gumala okusomoka tulyoke tugite. Twalowooza ng'omusota bwe gunaabojja omuntu akulembedde bonna tebaaleme kuyimirira, ate ogwokubiri n'ogwokusatu nga gibabozze, bonna baali bajja kugumuka nga badda mabega, era n'abaali emitala wa Kirimegga banguwe okusomoka bajje bayambe bannaabwe, era nga nabo banaaba baggwayo ne tubasumululira emisota nga tumanyi nti nabo bwe ginaaba bojja tebaaleme kudduka nga balaga mu maaso, kale bonna beekuma ogukuukuulu.
olwo ng'ab'essubi bakoleeza nga banyugunya mu kkubo mu maaso n'emabega nga basuulako ebbisibisi ng'erikka litandika kututunkira mu kibira ng'emigga gisumululwa ng'ab'amafumu bakekeza tinno kasita banadduka ne batuuka wansi w'agati ng'ab'olunyata bakunkumula n'ab'olwejje lw'amazzi nga babunduggulira. Olutalo nga bwe lwalwanibwa mu byalo by'ewaffe sijja kuluttottola gw'ate gye ssaali. Naye kino kimala okukumanyisa omusaayi ogwatokomoka ku olwo. Ku bantu b'ewaffe 3,000 abeesimba mu ddwaniro, 1,500 enjuba ey'enkeera tebaagiraba, ate ku b'omulaba 5,000 abaatala 2,000 enkeera enkuyege tezaabakubira nduulu. Mu b'omulaba abaagendera ku biwundu ebibye ennyo baali 5,000. Ab'ewaffe abaasigalawo nga ne Piati mwali baayokya mu ssubi. Tuba tukyatunula embebere awo akasana nga bwe kawoomerera aboosi ng'omunyago gugobye, ente n'embuzi bye byakulembera ne kuddako abeetisse embugo, abakazi n'abaana ne bamera okwo. Bino byonna byali bikuumibwa abalwanyi okumpi 200,000. Nze Kamakwogera nali kumpi n'omugga Kirimegga ne ndaba mirembe, Meeya ne Najja nga bagenda gabattulukuka. Wamma ggwe nnyike n'enzitana ddala bwe nalaba nga abasajja bagenda babasindiikiza bye babakonkona ennyangu z'amafumu mu mitwe. Omunyago bwe gwamala okusomoka kirya dda, ab'emisota gyaffe ne bata. Wamma ggwe ne gikola ogwagyo ogwagireesa. Era mu kaseera mpawe kaaga, emisota 3 gyabojja abantu abasukka mu 3. Nga bwe twasuubira, bonna beesasa badda mabega. Bwe baamala okugikuba ku ssekalootera, okugenda okugyetegereza nga balaba buli gumu gulina omuguwa mu bulago. Ne baleekaana nnyo nti saani yali alabye emisota egirina emiguwa mu bulago ng'embuzi. Bannaabwe abaali emabega bwe baawulira ng'oluli mu maaso lusingako lwali ku njovu ekavumba, ne basaayirira nabo ssebo bagende beerabire ku bijjolooto. Bannaffe baalaba bonna basomose nga nabo bateewuluza. Yenna ate gyalwa nga tebannayambalagana wa okugenda okutemya n'okuzibula nga be girumya abataawa bawere 10 n'okusoba, era abalala ne badduka nga balaga mu maaso. Mu kaseera kano ab'omukka ne batandika okukoomera mu maaso n'emabega mu kakubo. Abalabe baba tebannategeera kiguddewo ne tutandika okubanyugunyamu amafumu ag'okumukumu. Wamma ggwe ne gatandika okubanoga ng'entula. Ab'obusaale nabo nga babutonnyesa bukuba, sikulimba wamma ggwe ng'ekintu kyonna kyesasa. Naleka bannange balwana bwezingirire, n'enteregenya ngende ndaba abali ku kirya dda nga bwe baali. Bwe natuukayo ne nsanga ng'omulaba abakinako, ndowooza baatandika bubi. Bwe bandaba ne baleekaana nnyo era ne mbawenya bakuŋŋaanire wendira nabo bwe baakola. Ne mbalagira nti bwe mpuuba omukono mwenna ne mukanyuga amafumu mulundi gumu. Twakanyuga bwe tutyo mu ngeri eno amafumu gaffe emirundi 3 gyokka, munnange ng'ekiyumba munyale. Abalaba olwo beeyiye emabega. Nalaba awo ennwana egonjoose n'ensala akakubo n'endaga oludda olulala. Nasanga omulabe bagamusasira naye ng'abali bukiika era nga bangi ku bo bafumitiddwa bubi nnyo. Mu kaseera kano akaakanayo cyani, abavubuka abamu abaali ku Kirimegga ne batutuukirirako. Bwe baalaba omulaba addusa alaze wakati, ne bajja badduukirire wonna bye banaasanga omulaba asimbye enkundi ng'akyakangaza. Bwe nalaba ng'awo ebigambo bizzeemu olungubanguba, ne njagala nsale enzireyo gye nnavudde. Mba nsala nti akakubo omuvubuka omwe yali mu muti n'afuuwa ekiŋaŋaali ekyanyanyaagira ng'eŋŋombe era ekyamagulu abalabe bonna ne balalama bakirabe kazzibetta. Mu kabanga ako ab'ensuwa z'amazzi agookya bwe baazibunduggulira abantu, ab'olunyata ne bassa okwo ate nga n'ab'envuumuulo bwe bawuuba. Ekintu ne kyetinda. Abalaba abamu baawoloma, abalala bafumise bannaabwe mu keegugungo, abalala balinyidde bannaabwe wansi bafudde, sikulimba ne kibula omukombi. Mu keegugungo ako wakati, omulabe we yawagululira okumpi ne we nnali, ebyaddirira bizibu ddala okunyumya. Nze nagenda okulaba nga ndi mu balabe wakati, anti amafumu ne ganyooka. Agamu gampitanga ku mutwe, amalala mu nkwawa, amalala mu magulu, naye nno naguno gujwa nkyewuunya we nagawonera. Gw'ate awataali kwewoma ng'oneewoma kimunyeera w'amafumu. Agamu gaakuyitangako nga gavuuma, amalala nga gasiiya, wamma ggwe luno buli omu alulojja bubwe. Twagenda tulwana
ne tugguka mu kakubo era ne bannaffe abaava erudda ne bagguka. Bwe twali tulwana twakozesa ekigambo kino du. Kitusobozesa obutafumitigana naye kyatiisa nnyo abalabe era olw'obwangu bwaffe kyabalowoozesanga nti tuli bangi nnyo nnyo. Anti wawuliranga du wano, du wali, du emabegawo, ate mu kaseera katono ddala ng'eyabwatulidde ddu emabegawo, owulira agyasanguliza mu maaso go. Abalabe abamu ne beekakamulako badduke naye okutuuka ku migga ng'amazzi gabalalambaza. Anti olwo nga nago gayira bwizi. Mu kaseera akamu bwe nakebuka nga ndaba omusajja agaludde effumu agenda okulinjokya mu mabega. Konze naawe nno olimba. Yali akyakangabadde nalyo ng'eryange lyamunywegedde dda ekifuba. Yatalantuka emirundi ebiri ng'enkoona ettaka ligiramusa. Gye nakuba amaaso ng'omusajja agenda okufumita mikolo, anti ng'engabo yeegudde effumu lye limenyese. Nabuuka omulundi gumu nga tuli bukwata. Effumu nalivaamu bulekwe ne ndimutonera. Omusajja oli lyamukwasa wakati wa bibegaabega ng'awumira ttaka. Abalabe baalaba baggwaawo ne bawanguka era ffe ne bannange nga 8 twaleka babaggyako amafumu ne tugenda tukwatana n'abaali batwala omunyago nga tubasuubira okubasanga wakati wa Kiryadda ne Kiriggwajjo. Twalwawo kaakabanga nga tulinda bannange basibe amazzi ga Kiryadda, si kulwa nga naffe nga tukulubbya. Twagenda tufuuyirira mafuuyirire naye naawe oyinza okulaba engeri gye twawuniikiriramu bwe twasomoka ne tugubira ddala okutuuka ku Kiriggwajjo nga tetulaba ku muntu n'omu. Wabula ebintu byagendanga biwandagala ng'abalabe beeyanguyiriza bawone Nakibengeyi eyabali emabega. Anti baawuliranga enkuuka eri eyo ndala. Twategeera luvannyuma nga munnaffe yasindikibwa okutegulula amazzi ku Kiriggwajjo teyakikola. Bwe twamala okusomoka Kiriggwajjo ne tulya emisinde, olwo tetwalwa ne tubaggukako. Bwe baatulengera tujja, abalabe abaali bakoobedde omunyago ne bakyuka bajje batutangire, anti ennyago ne zikekera emirambo ne gigwa. Kaseera kamu naserera n'engwa. Omusajja aba agenda okulinjokya ati mikolo n'atuuka n'amufumita mu nkwakwa okugwa eri nga mukalu wajjo. Naye mikolo taba kutuukira mu kiseera ekyo nali mpwedde. Omulundi guno nalaba abalabe banneetoolodde nga bandi bubi, n'engwa wansi ne nnambaala ng'afudde nga nkanudde amaaso era nga njasaamiridde. Abalabe ne bampitako nga balowooza nti lwammazeemu dda amazzi so nga nze nsaze busazi ga nkolwa. Olutalo ne lunyinyiitira ddala nnyo naye abalabe baba bali kumpi okutulinnya ku nfeete ne balengera abamu ku bannaffe nga bajja du 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 ne ziyita. Ko nti bwe tulinda abo nabo okutuuka nga tetunawangula ng'obwaffe bukomye. Munnange nga basuula byakulwanyisa wansi nga tubawamba. Agasajja nno, agasajja, so nno singa baagira bakyawazaako bandituwangudde, anti abaatudduukirira baali tebawera na 30 mu bungi. Nze olwo nno nga ndi wansi nvuya buvuya, anti ng'omukono ogwa kkono baguseesegudde era n'okugulu nga bakufumise. Ejje lyaffe lyafa nnyo. Engabo 25 mu lulwana olwo mwe zaagwa era ab'ebiwundu ebibye ennyo twali 6. Abasigadde nga nabo babaabuwe bajjudde biwundu. Omulaba amafumu gaamuwooza nnyo ddala. Ku balwanyi 25,000 be twakontana nabo, 1,300 tebaalwabula ate 300 nga bali ku bwalugaba, abaasigalawo olw'enda nga be balimu olungubanguba. Kyokka twasaalirwa nnyo bavubuka bannaffe 25 abataagabana ku ssanyu lya buwanguzi buno newaakubadde nga baagabana ku kitiibwa kyabwo. Essula awo ekomye, weebale kuwuliriza.